Babras in love nkuletedde Bawa nfefetta ebyatuseewo twabitegedde twala tumanye ki ekyatuuseewo ewa Bawa Chameleone lwaki akuba Bawa lwaki akuba omwana wa Bawa yes tuli ku Sabula Records ne Bawa Wanyi tata abali ku BTM before 5 soko babulire ki ekyatuuseewo kyennyini Chameleone ng'ajja ng'akuba abaana ng'akukuba bangabe bakulumye tunyonyole Chifi kyatwalibwa mukulu gwe Chameleone nakola ki ezempisa embi nakubbira ki omwana gwakubye yakola ki kasajja gwe akabi omwana yakola ki ababadde bate Chameleone njagala lero muwelevo mumutya bantu bangi bali mu inbox yange bwakola kebikyamba bali mu inbox yange bakunyigira dda kasajja gwe mze mbadde kukolera nenga ndi mu bulumi oluwa mu studio anomuntu okuleno muyisaamu amaaso omwana wange okuyimina nakola mu nsawo ze n'omubuuza sebo wakinjogera okute mu nsawo kikubye omuntu bannaye namwe abali ku TV mulaba buno obusungu bumpitiriddeko akasajja kumpulenya wakiri mu kampeemu twemegge kituufu Chameleone ate tasasula ssente ng'omukolera bwerere Chameleone tatula sente zompanze wakamba sente meka omusajja namukolo limba emotoka gyolaba enjiri gye batwala bagita batya esomya bagita batya busima bombardier nakolo limba bita akyayiwe lwa mukazi ali Sudan oba nagundi oba minister oba muki ne bamwe mmotoka emmotoka yampaka ekipanga oba omupiira wa spare tire njinda mwana ya Deneza production teyakuwa yampasa ne Chameleone jangu kamera nawe yogere wampasa ne kasajja gwa oyina mpisa embi kale okyali wala Chameleone kasajja gwe akasajja gwa akakulu akakadde ozoli wa kabi nnyonnyo ogenzo omanyira abantu kikyogamba Chameleone wa family yo Mzee Mayanja yazalanze okubye muganda wange akutte mu nsawo onyumya wajja wano n'okuba client wange n'ensirika wagudde ku mulalu zolo munno netula kwetwala kasajja gwa namala kati njagala twetwale kasajja gunya twetwale sire kigenda kugenda nga nzikakanye sire kinyaga akasajja buli muntu akatiririra sigenda kutirira nenda njanjuke bive ku mutima banja kubalako n'omuntu obusungu bwange kasajja gwo nakulwa leero njagala okkirize bakute ku zolo munno oza gwe mulalu wekka njagala leero nange nkolage nti nange ndi mulalu ku mutwe guno mumanyira abantu baproducer bonna obamanyidde wamanyira eno beats wajja nonga amasema akube ebirebe bya Didi gwabingamba yabingambako onomuyimbi yabingamba wamanyira Kaizi sima Kaizi byakwata kyabitegera nogamba Pademan byakwata kyabitegera ogenda ogeya buli muntu akwede hit kasajja gwe omanya producer bonna tina namde ayina kuddamu nakukola kasajja gwe producer bonna bakutya mwinze ngubule nanyimba zembo tuwandikira ono voyala jazimba wakiri kasajja gwe akabi nnyo okubi omwana yabakodde oluyimba ne Jostede wano nesebo omuntu ensawo zogana mukola okwata buzizo mulimu sendezo kasajja gwa kabi kati Chameleone obanga olaba goli w'amaanyi nnyo nze sikutya muziro gwo nze nange nina ekika kyange togenda kola kibayita omulalu ku nsi kuno mbabulya buli andaba Chameleone buli alina obusungu bwamuna njabuli nnyo ku mutwe gwange buli muntu yenna obusungu bwe njabujja buli nnyo ku mutwe gwange waki ensonga zamwe nzite ku TV kuno buli muntu azebe akasajja kukoza ensonga buli wajja kusuliza abantu bayisaamu amaaso ojja busudde ogisaamu amaaso owemula landiodi wange asulali wansi nalunaku owemula landiodi nawuli ebigambo nangamba ayisho omusajja temugala kugera ebigambo nanema okuwemula nga ndi wano ninga aseba gamba gundi waffe kasajja gwe nekola bamwe njakulo